Okyalaba program Wujjaala. Myaka 5 ejijja kintu ky'omukwano yeerababwa kintu ky'emirimu gye kaliya ye yeerababwa jaziba mulire wajja weeraba mu myaka 5 mu love anyway ebintu bikeera ne bikyuka bibeera leero si bwe bibeera enkya so kati naye mu maaso nze ndabira ddala nga ngenda perfect mother of about 4 about 3 nga tusettolize bulungi nnyo tuli wamu ya n'omwagala wange ne my baby ya kati mu career yange mu myaka 5 maaso ejijja ndaba nga njagala company emanyikiddwa nga wano wendi nga nvuddewo naye nyina abantu bensinga okwegomba negomba nnyo aba ebons so kati njagala nnyo ntuuke oba tutuuke nga bo tufuuke nga bo be bantu bentunulira nenegomba nengamba singa ninga bano bakikola batya naye nkimanyi tugenda tuuka naffe tutuuke kweresa ate bo bajja kuba bavuddewo boba so ndaba nga buli kimu kyenjagala njagala nga kampani yaffe tulina buli kimu kye tuyinza okwetusaako live alone ogenda kujja kino wali ogenda kujja kiri wali buli kimu nga tukola ki nga tukirina kampani yamwe mulina abaana bato be mu trainizeeko kubanga era emyaka gyo gigenda nga gyeyongera okugenda waggulu oba oli awo new talents tuba tuzeetaaga mulinamu ku bazannyi abato ya gye bali abaana actually tuba twagala abaana abo ne bwoba tomanyi kuzannya ojja we have directors abasobola okudirectinga nawe naye olina okubeera nga ekintu kyowulira kyokyagala ku mutima straight from the heart si bino kangende osanga ngenda funayo kasente no film industry teriimu sente saawa zino naffe ffennyini tuteekamu nteeke but tukyagala kye tukola bw'oba okyagala kyokola ogenda kiteekamu ate ogenda kifunamu bw'oba oyingira film industry ng'oyagala sente my friend si kati naye nga mweziri ffe tumanyi wa weziri ate nga tuziraba nti zigenda kujja oba zijja kuba yes tuteekamu ate era ne tufunamu naye tulina okuba nga tukyagala kati bw'oba oyagala okuyingira film industry olina okubeera ne talent ate nga ekuli ku mutima ddala yo tuboyinza okifunamu naye wenyini wekulakanya nomanyi kuba nosomesa abantu abasigadde n'abalala ne basigala nga bakwegomba baako obubaka bwawa mu Wujjaazi oyo ali mu mukwano atalinayo na linnya liri special lyayita mwagalwa we nga gwe boyina erya baby ate oba buliyo ne ku bukodyo omuntu bwayinza okukola okuzza obujja omukwano gwe kuzza obujja omukwano biseera ebisinga omukwano teruba lugendo luli straight buli kimu kibaamu obuwonvu n'obuko kati kyekintu ekiri mu mukwano leero essaawa zino tuseka tunyumya tukola ki enkeera ogenda sanga tunyiize but one thing omuntu bwe muba munyigaganye ne munno tosiba nnyo obusungu yes ebiseera ebisinga omuntu ayinza ogamba no nze sobola mwegayirira but kigenda kukosaani gwe wennyini gwe kigenda okukosa then olina okwekuba mutima nogamba no wadde sinze nakikoze I'm sorry you just say I'm sorry ate nga evudde ku mutima gwo kiri kiveewo musobole okumuvinga ekigambo sorry kintu kitono nnyo nti ate gwoba okigambye muli awulira nga azimba ng'awulira yenna yaliwo yes yaliwo lwansonga he's the boss oba he's your man you love him so ekyo kimugamba not because gwe gusinze but ojjewo biri musobole okuddamu mutambule tosiba busungu ekyo kijjaku keepinga on ngo otambula na ne kiriwo naye wabeera eri ebbali nafuna ogumutawaanya
ne mukyala wange akwata mpola ate ekintu bwe kibaawo asobola okwenenya amanya ensobi ye ako kokka kwaba akulinako kamulekesa oli agenda omukwoyomba neyekalakasa ogenda muwininga over and over nze ndowooza kyekyo kyokka. Sarah nga tumaliriza naye akabuzo katonotono ebintu by'omukwano labika obitegeera sooka otubulireko scenes z'ozannya mu films bakuwaza mukwano byebyongera okutraininga bako awakasini kowa omulabi waffe kewazannya nawe n'owulira nga okyakajjukira okanyumirwa. Naturally nze sisobola bintu byakuzannya nga ndi mukambwe ndi biki sobolera wesito sinzi era nga kyendi ndowooza muli omuntu bw'anteeka ku sini endala alaba kuba nze nalina ozanyanga sisita wange oyo weyaba ate nze nali sikisobola ate nze nga nsobola eyo sini yaki ya love so kati wano kasini ako aka sisita wange ng'ayagala bba wange olwo mu film kye bagiyita enkwenge waliwo we watuukira ddala ng'olaba nti bba wange namuyinamu obwesiga lwa nsonga nali mumanyi in and out era nga mwesigira ddala nti tasobola kwagala sisita wange weyabayi nti sisita wange yali amukwana ate olw'okubalaba nfaako ke yaliwo eyo omanyi ebyo ebintu ebyo n'awulira nga kwegamba ekintu akyagala kyeyagaliza n'asalawo era at last yamala n'amuwa be yamuwa n'amukuba kalifomu what and what n'amuza ku saidi ye era teyali yekka mu kumwagala era yali mukali era kati awo nzi nakoma muwakanira ntasobola kwagala sisita wange weyaba era teyamwagala nga ategeera wano nakyolala era yaliko ke baamugattako kati trust wonna weeri tewali kiyinza kulemererwa ne bbaawo bw'alaba nti omwesiga tasobola kukola nsobi era muli abagamba naye mukyala wange n'alaba atya kati awo kyokka nze kyembasibirira trust. filimu zino ze muzannya muzizannya bimaze kubatuukako ne mubiraba oba mubiwandiika kwongera kusomesa abantu nga tebinaba nakutuukawo? Ebintu gyebiri. That was a true story. Enkwenge yali true story. Yaliyo. Whereby ebintu bituukawo mu bulamu bw'abantu naye abantu abasinga tebamanyi oba bamanyi naye tebalaba oba balaba naye tebaagala kukitegeera naye nga abantu out there gye bali notuka ng'olabira ddala ekintu kyekyo naye nga tokikkiriza nti kyabaddewo ate nga incidents ezo bwezito gye ziri nnyingi abantu ne batta baganda baabwe ne bakola batya just because of a man. Twagazisa okulaba firimu eyo yaggweerawa nkwenge yaggweerawa nkwenge yeemala teriiko paati ndala yonna era eggweeraawo my sister wange yanzita then nebamala ne bamukwata bamusiba wadde ye yeefula nti ye talina kyamaanyi naye ate at last my husband yamanya nti ye yakikola n'abeera nga abonerezeddwa. Poliisi ey'omu firimu yakola nnyo omulimu yanoonyereza okusinga eya bulijjo. Yes, lwansonga waliwo eyewitness. Waliwo eyewitness. Kati ekyo nakyo kyayambako okunyongerako ekyo. Weba ine kakati gye banoonyereza ebituufu bibeera ye poliisi yawa. Naye ebituufu byo biyina n'ebinoonyereza n'ebikola ki. Nebibeeranga bebituukiriza. Obubaka ki bw'oweereza nga tulabidde ddala siini eyo eya muganda wo oba sisita wo eyakulyamu olukwe? Bubaka ki bw'oweereza abawala abanyakula abasajja b'abannaabwe? Ekituufu tekyandibadde kituufu. Waliyo abasajja bangi ebweru nga bakwagala okusinga okwegomba wa muno. Just decide. Naawe kyeweegombye kwono n'oli ajja kituuka kuba Sarah teyali mugagga tebaali bagagga nnyo bali awo nti agenda wabula yeegomba love. Naawe wennyini osobola okukola kyekimu noga sisita wange atambulira ku kino ne kino nange kankikoppe nkole ku kyani kwono omusajja wange musobola obeerawo ebyo ebyokwegomba mbu anti gundi kanjagala owagundi no tabawuwo
taba wo abeerayo out there ne wono omwagala tagenda kwagala byayagala gundi so biba tebikuyamba semwe bubaawo asibula bakulaba ku Bukedde TV kati ntumira baganda bange bonna ntumira bamusayi gwa Mbogo group Embogo eyo yennyini mwensibuka okitegeera nentumiramu akensuso nentumiramu Makumbi Williams Evelyn ne Bianca nti beebale nnyo okumbeererawo nga serabidde nentumira ne musawo Samali naye mwagala nnyo ne Kihabat nzizaako ntumira Haji Kikomeko Entebe my dad nentumira senga wange Mariam Kikomeko nentumira sister wange iba naye abakutumira nga nyina bangi nentumira sister wange Nabanja Gertrude abeera Bulenga nentumira baba Nantam bona nentumira my son Alvin Peter nti I miss him yazeyo okusobera kati naye asome bulungi nentumira lastly my baby that I love you so much. Actually, you're a real man. I love you so much. You're a real man. I just cherish you. Yeah. Ogogo bayita omukwano gwange abadde nange ku program Wujjaala oyo yabadde Nankabirwa Sarah omukwano takoma kuguzanya wabula n'okugutegeerera ddala tusinkane nate olwokuna olujja n'omuwujjaazi omulala nga tubulira ku lugendo lwe olw'omukwano. Cheers. Mulikeeyo Wujjaala Sarah Nankabirwa ndoza muwulidde naye olugendo olw'omukwano yo n'omuzanyi wa firimu mu kimu ku Bukedde njagala mumwekwate ajja kuba naye abatuusaako ebinyuvu lwaki temunzikiriza nensibulira wano ate nsobola okukomawo ku Mande beegatteko tusobola okuba nga tugenda amaaso naye kangende nange mpumuleko mbagala nnyo bamikwano muyongere okuweereza messages ku mukutu gwaffe muyongere okuweereza messages bobo lino oyo goyagala mukube kapeke omusize kapeke ngende muhumuleko naye kantumire bentambudde nabo kubebaza ennyo ne bazaako producer wange namwanka Margaret Sweetheart bebale nnyo mukwano bebalenga okutambula nange awamu ne Franka naye nga yali ku kamera naawe n'abalala mwena abali TriCaster mwibale kuba nti mukola nange okutuusa obudde buno nawali awatudde mwibale kwekuumira ku Bukedde TV 1 program Wujjaala Sule Bunzi.